Wonderboy UG wamu ne Vic exclusive YouTube channels ezikutusaako amawulire agaba gakagwawo. Right about now wano wondaba ndi ku mazaalibwa ga Fresh Kid era nga ndi n'omukulu taata azaala omutono taata Fresh Kid, tusaba otweyanjuleko ba viewers. Amanya gange Mutabazi Paulo taata Fresh Kid gumumanya bulungi. Atata olunaku lwali tuli ku mazaalibwa Fresh Kid awezezza emyaka emeka? Fresh Kid awezezza emyaka egy'obukulu 10. Era nsiimanya abantu abamubeereddewo nga bamubagira kulaba nga aweza emyaka egyo 10. Nebaza ne Mukama Katonda kubanga akyatutaddewo yadde tuli mu mbeera mbi ya corona. Challenges ki z'osinza okusinkana oba ebizibu ebisinza okusomooza ng'okuza Fresh Kid paka ku myaka 10 gino? Challenge gyasinza osanga mu mbeera y'okukuza ku myaka 10 nga omanyi maintenance ya muntu kati nga muyimbi ate nga muto bintu bingi nnyo byoteekwa okuba nga omugaidingamu mungu okugamba nti oba genda weebake buno budde bwakwebaka kino tokikola kino kikole webiri bingi kwegamba kiyanjawula nnyo ate ku mwana omulala atali serebu. Ng'omwana omuto Fresh Kid biki byasinga okukolera ewaka ne bikusanyusa nnyo ng'omuzadde n'obeera proud okubanga wazaala omwana ono? Oluvannyuma mulimu lwayimbamu ku buyimba bwa baserebu b'ebweru bano ab'amaanyi n'owulira ng'omwana akayimba akakubye n'akamalako ate ng'oli omuzungu yakakafulumya okumala wiiki emu ye omwana n'abanga akategedde omwana n'akamayiminga n'akakuba n'akateeka ekitegeeza nti omwana wo mugezi nnyo alina n'ebibuuzo byakubuuza nga muli waka n'owulira nti ddala amagezi ge gakuze ate gagenda mu maaso. Tukulabye ku pati buli pati gy'obeerako ebiseera ebisinga n'ewano ku mazaalibwa g'omwana maama ng'abeera taliiwo nnyo ku mwanjo maama w'omuto Fresh. Maama bambi kati abaawo nnyo naye olwaleero alemereddwamu lwa nsonga nti entambula tebadde nnyangu abadde walako ne Kampala wano. Y'ensonga lwaki tasobodde kubeera yokka naye awasigadde tukwatagana bulungi. Musically Fresh Kid ali kuperforminga atya? Ali online naye ng'asoma bulungi buli kimu kikwasaganya bulungi nnyo. Talina ebitabo bitambuza bulungi akyasoma ku iPad ye gye twalaba bamuwa? iPad kwali online bulungi nnyo asomera ddala buli kimu kitamu. Mu myaka emirala 10 Fresh Kid olowooza agenda ku omusuubira waggwe nga taata? Nsuubira okuba ng'asigadde n'amaanyi ge okuva we yatandika. Akyali w'amaanyi era akyakolera ddala bulungi kyova olaba mugaidinga okubeera omwana w'empisa obulungi mu bantu aleme kuleeta malala mu bantu kubanga be bamuwanika ate be bamugyayo. Ebiseera ebisinga amanyi ffe tuli exclusive tetwerumaaluma abantu bagamba nti gwe taata ebiseera olinga akotogera omwana ono okufuna management n'omwana n'omumuteera omulundi gumu management ogyekiika ekyo kitutangaazeemu nga ffe ba subscribers. Kyentagaza abantu ku kintu ekyo omwana omuto bw'abeera ali ku myaka 7, 8, 9 asobola okuba nga ali anda abazadde be bwe kiri mu nsonga eyo manager ayina omanager aliwo manager MCAD yamumanaginga tosobola kukwata mwana wo muto n'omugamba nti no nkuwadde manager olw'okuba ofunya kumanaginga genda obeereeyo. Naye ebiseera ebisinga tukirabanga singa muli olowoozaamu okuta omwana ono n'ogamba nti kati muwadde management nze mweggyeko completely nja kuyitangayo kumulabako omwana okugyewako okumbuuzaako ekyo kyewulira muli? Okumuwaayo n'agendera nga gy'ayitangayo buyisa ndabeko. Bw'oyitengayo olaba omulabeko oba ye omwana okuyitako ewaka akulabeko nga omuwadde management nga bw'olaba abaana ba ghetto kids anti bazadde baabwe babavaako babeera waka. Anti ekyo kisoboka kubanga oli omuwadde powers Anthony naye ng'ate nze mbadde sinnakyagala njagala akulire mu banne oyo yennyina mu managinga training amunona waka okugenda okuba omuziki alina mujja waka alina okuba nga akyali mu banne. Ennaku zino COVID-19 atukuttekuttemu muyiseemu mutya okubanga taata nga taata abwenkutunuulira akanyiriro ku kasusu kakyaliko n'omuyimbi Fresh Kid nga naye akyakumya omutindo gw'omubiri gwe muyiseewo mutya mu COVID ono? Byakwerwanako kubanga era twali kale twategekamuko nga bw'omanyi oba n'ebintu byokale byewategeka tosobola beerawo ng'oli ku ndongo yokka obaako kolenaki obaako n'ebintu ebimu osobola otambuza obulamu singa endongo eba teriwo. Fresh ono nga COVID tannatuukawo yafuna nnyo platform era nakajje tukkiriza nti ekyaliwo wali wamuterekerayo akantu k'ogamba nti kalivaawo ensimbi eziribayamba okuyita mu mbeera nga eno?
embeera ya corona olina omulimu gwo kati nyina saluni yange kwentandikira nange okusobola okwebezayo ye saluni etambula ekyawo ekyaliyo ebyo kale twasengukamuko ne tudde nasana naye nga gyetambulira. Tweyanziza nnyo akadde ku Tata Fresh nsaba ngambire ba subscribers baffe abatusubscribingireko ku mukutu baguyita Wonderboy UG. Bafaani baffe mwenna okwetoloola eggwanga n'ensi zonna musubscribinge ku Wonderboy UG ne Viki exclusive. Kyesikubuuziza Fresh Kid sawa zinamwagala amufuna atya? Ogenda ku mikutu gye egya social media handle Fresh Kid Uganda osangawo buli kamu kaba yakoze kabaayo. Thank you so much. Bakuba akapera k'amazike ffe tuve wano. Sente ye Kampala gwe nyuma bala mazike. Sente zinyuma gwe chenjisa ziki. Abagende e Bulaya banoonya maki? Ne Tata Fresh Kid anoonya mazike. Virginius the songwriter at Genius Production. We sign out on Vic Exclusive and Wonderboy UG. Don't forget to hit the subscribe button.